abawagizi baffe mwenna abatulaba Konisa Film TV muje baliko mukola kyamaanyi. Mwebale abawagizi baffe mwenna abasubscribinze abasharinze mwebale nnyo mukola kyamaanyi. Amanya nze Segawa Abe director wa Konisa Films ne Konisa Film TV. Nze mbabuuzaako olunaku olwaleero luno ngenda kusaba bannayuganda okusaako n'okutwalizaamu ensi yonna mwenna abatannaba mwenna kusubscribinga genda ku YouTube wandikamu ekigambo Konisa Films Uganda ojja kuba osobola okutufuna oba Konisa Film TV naawe ojja kuba osobola okutufuna ojja kuba okoze kyamaanyi ojja kuba oyongedde ku Konisa Film ettaffaali ly'amaanyi. Mpozi ntuusa omukisa guno okutegeeza bannayuganda mwenna abatannaba kusubscribinga mukikole ojja kuba mukoze nnyo mukolere ddala. Ensonga ey'okubiri nja kusaba bannayuganda mwenna ng'oli awo owulire olina ekitone owulire oyagala kweyongerako nga osobola owulire oyagala okuweereza ku TV okubeera presenter ku TV ojja kuba otukubira ku nnamba ezo tukyalinawo omukisa ogwo naawe ng'owulira weetaaga okuzannya firimu weetaaga okuwandiika weetaaga okuyiga film production naawe ogenda tukubira ku nnamba ezo ziyitako wansi awo. Mpozi naawe ng'oli owulira oyagala kuyiga music production ogenda kuba osobola otukubira ku nnamba eziyita wansi tukyalinawo omukisa twetaagayo ku bantu. So bannayuganda bambi mwebale nnyo mwebale nnyo okusubscribinga mwebale nnyo okulikinga mwebale nnyo okutambuza waka waffe. Abatannaba kusubscribinga ng'owuli oyagala okulaba ku kinnayuganda ekinyuma genda ku Konisa Films ojja kuba osobola okutufuna mwebale nnyo weebalire ddala.